Ng'akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu kikolo gwanga olukulu kakyagenda maaso n'okukuba ttooki awamu n'okufuna obujulizi okuva mu bantu abatali bamu abagambibwa nti baatulugunyizibwa mu bifo eby'enjawulo ebiddukanyizibwa gavumenti ya wano. Olunaku olwaleero omukubiza w'ekikolo gwanga olukulu avuddeyo n'abalagira bagende mu bifo bino ebigambibwa nti bitulugunyizibwa mu bannayuganda. And members fear, because that's what the fear we are seeing in. But a member like a LATIF. Honorable members, you have the prerogative of this house, you have the mandate of this house, and you've given an assignment to go and visit a place. Yes. Be stopped from there. Yeah, but right now, you go there and be stopped from there. Yes, that's right. Yeah, because the situation here, then the issue would arise. Then the issue would arise. Because right now, there is nothing. Okuvayo bw'ati kiddiridde ssentebe w'akakiiko kano Nantume Egunyo okwekubira enduulu eri olukiiko gwanga olukulu mwategeereza nti abamu ku babaka bakiise kakiiko kano ate abalala bakiise mu kiiko gwanga olukulu nga bwe bavaayo ne bawa obujulizi ku bifo bino. Wabula nga lutuukidde olunaku olwaleero abamu ku bo batabinkiriza obujulizi bwe babayina awamu n'endowooza gye bayina mu kakiiko okubeera nga bakyusa alipoota eyinza okufulumizibwa. I've seen that the witnesses that we are going to invite, or those ones who are intending to come to our committee, some of them are committee members, members of Human Rights Committee, Honorable SSEBAGALA inclusive, and the one who brought the matter here, and other members are members of parliament here, and they also indicated that they will come as witness to the committee, like Honorable Zaki, who accepted that he will come as a witness to the committee. Right, Honorable Speaker, we are now feeling challenged and we are seeking for your guidance. Oulanya, omumyuka w'omukubiza w'ekikolo gwanga olukulu alagidde awo bonna abali kakiiko kano ng'era bakuwa obujulizi omuli omubaka LATIF Sebagala Sengendo n'abalala okugira nga bawummudde emirimu gy'akakiiko kano singa kiba kyetaagisa. A member of the committee examining my complaint. No. Would it make sense? No. Because now I am the complainant. I am also now going to be the investigator. Then I'm going to also be the adjudicator to take decisions on what should come to Parliament. Would it make sense? No. I don't think it makes even ordinary sense. Before we go into law. Abamu ku babaka balaze okwennyamira kw'ebyo ebyabaddewo olunaku olwajjo Minisita General Tumwine bwe yategeezezza ng'ababaka bano bwe batayina lukisa kugenda mu bifo bino ebitulugunyizibwa mu bannayuganda era nga yabalabudde n'okubalabula. Ono okuvayo bw'ati yabadde alabiseeko mu kakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu lukiiko lugwanga olukulu olunaku olwajjo. And if there is a genuine case, they are kept and secured. And that's house where they stay or where they are secured by security. Akakiiko kakyagenda maaso n'okufuna obujulizi obutali bumu obwongera okulumiza oba gavumenti erina ebifo eby'enjawulo ebitulugunyizibwamu bannayuganda naye nga tebiri mu mateeka. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.